Maama Nabagereka tukiteeseteese ku Muzza High School e Kabembe. Era nze ssentebe w'enteekateeka z'Ekisakaate ku Muzza High School. Njagala kwebaza nnyo nnyini ddala Maama Nabagereka olw'okusiima bannakyagwe n'atuwa Ekisakaate, ate olw'okusiima essomero erya Muzza High School n'aliwa Ekisakaate. Tukoze enteekateeka nnungi, tutegekedde abaana ffe bagenda okubeera, ekisomero ddabika bulungi nnyo. Nkubiriza abazadde omwaka guno ekitaamu eno oluwanvu bakwate abaana baffe batubawe mu Kisakaate. Maama Nabagereka awaddeyo omuwendo, atuwadde abagenda okuteekateeka abaana abo mu mpisa ez'omu maka, mu mpisa ez'omu masomero, mu mpisa ez'okubeera ne bannaabwe, abaana enkolagana mu baana byonna agenda kubitunulamu. Abaana bayige n'empisa ez'oku mmeeza, abaana balya emmere baswankula, abantu bamanyi na byagamba okuddiza, abantu bamanyi na kulima, abaana abato bamanyi kusiba mmere, byonna Maama Nabagereka byagenda okutunuulira. Omwana amanye n'okuyunja ettooke, omwana amanye okuyubuluza endagala, omwana amanye okwoza ebintu, abaana tebamanyi na kusiimuula nnyumba. N'olw'ensonga Ekisakaate tugenda kutuyamba nnyo okulaba nga tuzuukusa abaana baffe abaali beebase mu kiseera kya COVID-19. Ekisakaate kijja kutandika ennaku za mwezi nga 5 omwezi ogwa January 2023, kiggwe ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa January. Tugenda kusasula emitwalo 41, era buli muntu yenna ayagala kusasulira omwana Ekisakaate wano ku kwagala kwe tusasulirawo, ku Muzza High School tusasulirawo, ku ssaza ewa Kabembe Mukono naye tusasulirayo, ne ku kitebe ekikulu e Bulange Mengo abaana ne basasulira awakubeera okumpi w'ogenda, naye temusuba mukisa guno kubanga guno gwagwe mukisa gwe tufunye abaana baffe okubazza engulu nga Maama Nabagereka abagunjula. Tubagaliza ekisa kya Katonda, Mukama abakuume.